Yeah, Bakadaama TV tweyongera okubeera nga tukubiriza bakadaama mwenna ne basekadaama mugaane okusasula ssente za kalantini. Mugaane ekiragiro kino kyavudde wa president. Bulijjo abasajja ba embassy nammwe bennyini abakuba air ticket tubagamba ekintu kino kigenda kutuuka ekiseera kikole kiggwe. Ne tubagamba bana ssente za kalantini bakadaama tebalina kalantini nga tubeegayirira kati wakyali kubeegayirira waba tubawa instruction. Tubalagira nti tewabeera muntu n'omu ajjako abaana ssente za kalantini. Bwe mubadde muggyeko ssente za kalantini ng'ennyonyi tennabuuka mubaddize ssente zammwe. Otherwise ekintu kino kijja bakyukira. Ekintu kino kijja bakyukira ate nga mumanye mulina mu lusuubo. Temugezaako kuggyako baana ba ssente za kalantini ze abalala abazibawadde mugezeeko okubeera nga muzibaddiza. Ekintu kino President yayogedde kyatusanyusizza nnyo kuba ffe nga ffe tubadde tukyogerako bakadaama babadde bakyogerako basekadaama babadde bakyogerako nga buno bubbi bwennyini. Bw'olaba omwana ssente z'asasula ku kalantini ne ssente z'afuna nga temuyina wadde na kisa. Sasula ssente za kalantini oba tozisasula togeza toddamu tusikumira message. Ne twebuuza kati mukolera hotels oba nedda. So tubadde tukyogerako luli nga ne tuyinaawo n'amaanyi we tugajja. Nga tubegayirira bwegayirizi naye akati amaanyi tulina we tugajja. Naye ngenda kuwa amaloboozi g'abakadaama nga boogera ku nsonga eno nga basanyufu nnyo. Mr. Bakadaama TV sebo weebale okutuweereza, weebale okuyamba buli kinoomu naye bannange nze essanyu linzita. Mr. Bakadaama TV nze essanyu linzita ate nga ndifunidde Bakadaama TV. Kuba simanyi nti oba nali lifunye. Bannaye Mr. Bakadaama TV olwo wayogeranga n'ogamba nti abasajja b'embasa abatuggyako ssente za kalantini. Naye nawulidde olwaleero essanyu, nawulidde essanyu. Bannange essanyu ligenda kunjaja. Naye ng'asinga kwebaza ggwe, Allah akuubye osinga okwagala. Ne famire yonna gy'obi esinga okwagala. Okuyamba abantu ffenna gw'otalinaako gw'omanyi. Allah akuddizeewo. Kuba bwe kibanga kalantini nga we nakiwulidde kitaliiwo. Abasajja b'embasa bafudde leero. Nga bw'obadde ojja obagamba nti kijja kutuuka kiggwe bannange bwe kiba kyekyo kyawedde. Mr. Bakadaama TV kyawedde bannange essanyu linzita simanyi na kye mba nkola. Bannange mpulira essanyu. Kati n'ennyonyi yaabwe gye bateeddewo ng'abiri mu kaga tetwagala. Nze ndi ku bw'omu ku bataagala. Egyo 85 tewali yagenda kugiwa. Ne kalantini bateddewo eyo ya bwereere. Allah wa buyinza. Bannange abasajja b'embasa nga babadde batuyisa bubi. Bannange nga bateekako n'okuteekako bw'oba toziina 85 togenda. Ddala ffe abakomani nga batunyigiriza nnyo. Buddwa nti bakozi bonna ffe tusinga mufuna ssente entono. Ffe tuli mu 7-8. Ddala emyezi 2 ng'okolera kalantini naye omuntu awonye agasajja g'embase. Omuntu awonye abasajja b'embase. Bannange Mr. Bakadaama TV wagamba nga kijja aganya bwe kyawedde. Bwe kiba nga kituufu bannange kiwedde. Bannange tuwonya abasajja b'embase. Bannange nze mbadde nsula nga seebase nga neeraliikirira ssente za kalantini emitwalo 85 nga ngyeraliikirira. Obeera mulwadde n'ogamba nti guno omwezi kangukole nguweeyo gunaatwala mu ddwaliro naye ate ogera okulaba nga ng'otaddeko za kalantini. Okitegeera kati eza kalantini ogenda okubalira ate ogenze myezi 3 okola oli mulwadde n'ogamba kokole nti zino zinjijanjabe ogenda okugira ate ng'oteeka ku kalantini 85 kangamba enyo myezi 2 ove ku myezi 2 egyo ate ez'okugenda mu ddwaliro nagwo omanye nti gwe nagwo omwezi guli wali. Naye bannange Allah wa buyinza. Bannange tuwonye kalantini. Bannange twawonya abasajja b'embase. Bannange twali agenda kulinnya nnyonyi ya 26 bagitaddewo ku supiidi bulijjo nga tebaziteerawo ku supiidi. Ne bagiteerawo ku lw'omukaaga. Nnaku bunaku mbwe ate musasuleeko.
nta muntu abawonye wallahi Katonda wa buyinza nga bw'obadde obagamba nga tikijja kuggwa ganya kyawedde baddeyo ku musaala gwabwe gwe badde bafuna ze bafunye mu baana zimala naye bafunye sente ezo ez'amaziga emitwalo 45 bazifunye mu maziga naye Katonda wa buyinza aloli wa buyinza kyogambye kibe kiba bannange sanyu linzita oba nkole ki. Hello, Mr. Bakadaama TV. Ogamba kyeyo sebo gyebaleko nawe kwegamba tulwana tetubitegeera omanya tusasuza sente za Kalantini ku mpaka era twazisasudde kyokka laba olwaleero ekiro ijjo President wayogedde n'agamba nti webagulawo airport abantu bagenda kuba baddabuzi waka teri kusasula Kalantini kyokka jjukira tujja nga 26 kati nga 26 ne wiiki jjukira egenda kuba teweze kyokka nga tusasudde 85 reals banaye abantu abo tugenda bakolera ki. Yebaleko ssebo Mr. Bakadaama webale kutuweereza Mr. Rashid kansubire nti gy'oli olikiriya naffe gye tuli amawulire twagawulidde ag'ennyonyi naye Mr. Bakadaama ate tufunyemu obuzibu twabadde tumaze osasula ssente ffe abamu 85,000 ate kati omusajja wuuyo yazze n'agamba teri Kalantini tukubireyo omulanga ssente zaffe batukomezeewo ssente oba ennyonyi bagisazaamu tulinda nga tulinda. Mr. Rashid mukwano wasuza otya ssebo kansubire nti n'oli bulungi tweyanza nnyo okutuweereza amawulire amalungi agessanyu ag'omukwanaani. Mr. Rashid abantu bali twamaze okubuukinga air ticket naye nga tusasudde ne Kalantini ate twamaze okusasula ssente za Kalantini ate ne bajjawo Kalantini kuba amawulire gafuluma lwa 6 bamu ne batandika ne babuukinga ku Olwokutiro ku Lwomukaaga kati abamu twabuukinze eggulo kakati Mr. Rashid ekintu kino eky'okutuddiza ssente zaffe tugenda kikola tutya mukwano batusaba otwogererayo oba tukolerayo ka vidiyo katukolere ssente zaffe zituddizibwe mu butuufu ssente tuzikola ki za bulumi tuzeevuddemu ye Mr. Rashid kyekyo mukwano kitubadde tusaba ssente zaffe bazituddize kuba Kalantini byo baagijjiibo tweyanza nnyo ssebo. Mukwano wasuza otya tebaleko ssebo ambe mukwano tusiima nnyo emirimu gy'otukoledde webale nnyo weebalire ddala era nakati nze mbadde nze kubuuza ntangaazeemuuko kuba jjo twafunye amawulire Uganda FM 7 nga bwe yagguddewo naye kati ffe ababadde bagenda tambula 26 nga batusabye ssente za Kalantini ne tuzisasula ate nga Museveni yagambye n'aba talina covid ajja kuyitawo buyisi ye Kalantini yekka ng'ali waka kati ffe abasasudde ssente ezo tuba tugenda zifuna oba nedda kubanga manyi buli kimu gw'otenga n'otubuulira nga bwe bigenda okubeera mukwano okusaba nange ombuulireko olale nnyo. Bakadaama webale tulwanirira Kalantini ne bagijjawo bannaayi ssente kuba bannaayi ssente zibadde nnyingi at least omuntu anaakomawo eka ng'ali mulamu bulungi. Kalantini badde tufugidde Kalantini webale bannaayi okubeera ddoboozi lyaffe Bakadaama Bakadaama tweyanzizza nnyo tweyanzeke Mr. Bakadaama wabula nze nja kubeerangawo kukusiima busiimi tweyanzizza nnyo tweyanzeke. Amaloboozi ga Bakadaama agamu ge tusobodde okufunako amalala gye gali mangi Bakadaama basanyufu kakati eno essaawa embase Museseme Center essaawa mumanye nti no buli kintu ekitandika kibeera n'enkomerero yaakyo. Kalantini Douglas Village mbadde mu mwagala nnyo abaana bagendeyo baba tebakyalina byakola basobola okulundiramu enkoko eza layers oba ez'amagi zifuna musobola okulundiramu enkoko. Ssente za Kalantini abaana bazisasudde muzibaddize. Nkubiriza abaana bonna buli yasasudde ssente za Kalantini bagana okuddiza ssente kuuma risiiti eyo. Bw'okuuma risiiti eyo ssente zo gyazifuna
kuba bw'ogenda Uganda nga wasasudde karantini nga togigenzeemu ssente zo zirina okuddizibwa. Bino bye bibuuzo ebimu embasi byejja okugamba kyemanyi. Ssente twaziweereza abakwatibwako, bwe mwatusasudde tuziweererezaawo, mulindeeko bajja zibaddiza, ne banabagamba mulindeeko babawe period oba wiiki emu, naye bwe mutuuka e Uganda mwenna mufuna olupapula ne muwandiikako amannya gammwe abasasudde ssente za karantini. Nze nja babuulira ow'ekifo we mugenda odduweereza ssente ezo balina ozisesema. Balina okubaddiza ssente zammwe okuggyako nga mugenzeeyo n'ekirango kyayise nti tewali kugenda mu karantini kasita obeera nti noliko covid free. Kyemanyi n'obukodyo obumu buyinza okubeera ne bagamba gwe tulinga abakwekengeddemu ne basooka ne bakuteekayo beekengera oyo yasasudde. Okitegeera ssente zammwe zibeere nga ziyina engeri ze babeera nga bazitwalamu. So temukkiriza, temuddayo kusasula ssente za karantini. Pulezidenti yagambye tewali kugenda mu karantini. So tewali nsonga lwaki ate babasasuza ssente za karantini. N'akakodyo akalala kendabawo bayinza okugamba omuntu olina okusasula ssente za karantini, bw'otuuka ku kisaawe ne bakuceekinga nga tomuyina bajja kuddiza ssente ezo. So buli kintu kyonna tulina okubeera nga tukyogerako, bwe bagenda okireetera bamanya nti bano balabufu. So tetwagalawo kabaddi konna. Bagambye tewali kugenda mu karantini okuggyako ng'oli mulwadde. Kitegeeza tewagenda kubeera Kadaama yenna asasula ki karantini, kuba bw'obeera oli mulwadde jjukira nti bakuceekinga ng'oba oli omaani oba Saudi ng'oli mulwadde, olina kusooka n'obeerayo. Tolina kujjira ku nnyonyi. Kakitegeeza buli muntu agenda okujjira ku nnyonyi agenda kubeera nga mulamu. Kati temuteekawo ate akakodyo akagamba nti asasula bwe banaatuuka ne bakuceekinga nga toyina covid then nga bakola ki nga bakuddiza ssente zo. Bannaye temuddamu kusasula ssente za karantini. Pulezidenti yakigaanye nti tewali muntu yenna agenda mu karantini okugyawo nga bamusanze nga mulwadde. Kuba yagambye nnaku 3 saawa 72 bakuceekinge bw'obeera oli covid free ng'ojja e Uganda ng'ogenda mu family yo, Ministry of Health ejja kubeera ng'okulondoola. So njagala n'okutumirako aba embassy ne mbagamba bano mugira mukyeyagala nga mubadde dda, mugira mukyakako abaana karantini n'association ezimu eyo muzeemanyi ne Westars jja zoogera wano. Tubatumiddeko nnyo naye bagamba buli ekibimba kikka, saawa yakukka ate mukyakakkana nnyo. So tewali kusasula ssente za karantini. Buli eyasasudde ssente za karantini banja ssente zo. Buli eyasasudde banja ssente zo eza karantini. Receipts temuzisuula, tujja kuwandiika olupapula ssente ezo zonna tuzigatte. Embassy erina okusasula ssente ezo ze yabawa kasita temugenda mu karantini.